Timba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza wonna wosinzire otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studios za Radio Simba okwanjulira program Lutindo. Nina mubaka wa Mukono mu kibuga wakati ewaffe Ekyaggwe Bakireke Nambooze. Beti kwoli? Wendi sebo. Ebuuza abantu. Basebo ne banyaba batuuliriza mbalamusizaako. Nesime okubanga tuliziganya akawungezi ka leero tubadde tuludde okuliziganyako mwami Kibazo. Njagala okubeebaza emirimu gyonna gye mukola. Basebo ne banyaba abafunye ebirungi mbebalizaako Mukama Katonda. Ate n'abafunye obuzibu obutali bumu bakwasa Omukama Katonda abasibe nnyo abakubagize kukisoboka abaddize. Abantu b'omugatte Mukono amange mbalamuseemuko ak'enjawulo era mbeebaze gye bakola. Ampuliriza Honorable Nambooze ali mu kkubo alina kubeera ng'atuuse wano mu studio naye olw'okuba nti tannayingira tusazeewo tugire nga tukozesa tekinologi agenda tusanga nga tutambula. Ampuliriza eddakiika ziringa 5 okuvawo. Bas. Ampuliriza ngenda kutandikirawo butereevu. Beti wiiki ewedde we yatuukidde okuggwa nga General Yoweri Kaguta Museveni akyusizza mu baakola nabo emirimu. Mu bigambo General Yoweri Museveni wiiki we yatuukidde okuggwa ewedde ng'akyusizza baakola nabo emirimu. Mu bigambo bye yagambye nti akoze slight adjustment mu cabinet era n'atuwa list. Naye bwe yamaze okukola slight adjustment mu cabinet eri nayo mu magye n'akyusa. CDF kati ye mutabani we General. Your call has been put on hold. Please wait. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Omubaka atutadde ku hold. Hello. Bwe tutyo mbadde mugamba Honorable Nambooze manya mpuliriza nti bwe baakyusiza ekimu ku changes ezisinga obukulu yabadde mu command mu magye. Ba beneficiary abasinga obunene mu nkyukakyuka zino babadde bali be tuyita abapiraawo oba PLU. Njagala Betty Nambooze atuwe reaction ye. Tanaddako awo we twagala okutandikira kimweraliikiriza kimugumya eno embeera twagirabako egindi. Abaye esimu erabika Honorable. Hello Honorable. Esebo. Butereevu ekisooka twagala reaction yo. Betty Nambooze omubaka wa Parliament, Betty Nambooze omutuuze we Uganda. CDF w'amagye mutabani wa president agenda kufuna office eggulu mu maka ga taata w'omuto yagenda okusupervisinga handover okuva ewa General Mbadi okuwa General Muhoozi. Ngani ng'omuwi w'amagezi owa president kubanga kyetumanyi nti nno mukulu Salimu Sale yawummula amagye takyali mu cabinet. Kati ndowooza okugamba nti nno omuwi w'amagezi eri president ekigambo omulimu gwe bagamba nti nno omuwi wa president ow'amagezi guli specific nti omuntu twali tulabyeko n'abalala abagukola. In fact mwami Museveni yazze akyusa n'omulimu ogwo naye omulimu gw'okuwa amagezi nti osinkana president on matters of policy and law no kusinzira ku mbeera z'olaba mu byenfuna mu mbeera z'abantu n'ebyobufuzi n'omuwa amagezi ku nsonga eri specific. Kakati bwe kituuka okuba nti nno abawi b'amagezi batandise okwe-exercisinga executive powers nti omuntu omuwi w'amagezi kati ate yagenda okukola emirimu gy'okulaba ab'amagye be bakwata ofiisi oziwa bannaabwe. Obwo bwe bujozi obw'enkukunala obusukkiridde
mwami Museveni ne famire ye bwe batadde ku ggwanga lyaffe ekyennaku nti ffe Bannayuganda ffenna awamu twekobaanye ne tukkiriza okukolwako ejjoogo ery'ekika bwe kityo. So mu kyamazima teriyo muduumizi w'amagye agenda kulayira, ntukkirize nti n'amagye gennyini nago gali mu buwambe kubanga amagye galina etteeka ekkulu erigafuga era erirambika butya bwe galina okukwatibwa. Singa tuseeseetuka ne tuva ku biragiro by'etteeka eryo ne tutandika kukolera ku biragiro bya muntu, kitegeeza nti n'eggye lyennyini liba mu buwambe. Ebinaava mu kubeera n'eggye eryawambibwa era eritambulira ku biragiro kati tebikyali bya musajja omu, wabula omusajja omu n'abooluganda lwe. Ebigambo ebyo byeraliikiriza era bisaana bikwasa ennaku buli Munnayuganda yenna. Ekisooka mwami Nambooze nga tonneeyongerayo awo katono nnyo. Abaakola ssemateeka bwe baateekamu chapter eri eyasevinga UPDF historical high command ne bagiteeka mu tteeka lya UPDF mu tteeka, bano baabateekamu n'amannya ne bagateekamu. Kati akyakolera awo. Anti ebyo byonna by'ebyennaku bye tulina. Omuntu yali omanyi constitution bweba mukoze constitution ne mwewa constitution wakati ng'eggwanga limaze okutambulako. Eggwanga liba n'ebyafaayo. Constitution buli kaseera mugenda mugitereeza okulaba nga eva ku kubeera omuddu w'ebyafaayo nefuuka endagaano y'okukulembera bannansi mu nkola esingayo okubeera ennungi mu kukkaanya mu buntu bulamu ne mu mateeka. Ebigambo ng'ebyo ne we byali badde byasikattira because abaaliwo mu 95 bamanyi nti neyo process ya constitutional making exercise nayo yali rigged. Kubanga abantu lwe batandika okulaba ku bintu bye bayita caucus. So nga ate mu Constituency Assembly temwali badde na caucus. Kubanga ate ne mu kulonda abantu tebagenda nga bali presentinga any political party. Abantu bagendayo nga balondeddwa nga ba delegates nga bakiikiridde bitundu. Naye nno bannaffe omutima ogwo baaguvaako bwe baatuuka mu Constituency Assembly ne bateekayo caucus eyakubirizibwanga mwami Museveni mu Matumbi Budde, ate lwe yabanga tasobodde yakubirizibwanga mwami Kasujja omugenzi eyatugendako eyakulira ku by'okulonda. Ne bateekawo okwekobaana okwali okubi. Okwo okwekobaana mwe mwava n'ebiwandiiko ebiringa ng'ekyo ky'ojuliza. Bwali badde buvunaanyizibwa bwaffe kati okuba nti nno ekyo kati tukituusiza era nga tekikyali katundu mu ssemateeka wa Uganda. Betty, njagala kudda kati wali balondeddwa mpuliriza Betty kati ali mu studio. Honorable Nambooze, awo kati nze njagala kudda kweyo level kati nti bamudeployinze. Ekisooka nti CDF teyeetaagisa palamenti kumuyisa. Temumuyinaako buyinza bunaamuganda, simanyi oba bali abalala babaganye naye gensembi ey'okufuna bonna nga bwe bazze akakiiko akayisa akapalamenti akeetegereza abantu kakkiriza. Kiri kyoyogedde kye kituufu akayisa kakyasengejja kubanga luli kakiiko kasengejja. No, tewaliwo omuntu tewaliwo kitongole kya gavumenti kiri waggulu wa palamenti. Etteeka namba 79 eriteekawo mu ssemateeka akawaayiro namba 79 akateekawo palamenti. Kagiwa omulimu gwako omukulu kwe kulaba nga ssemateeka n'amateeka byonna bikuumibwa butiribiri. Kakati bw'ogenda owe atikeeyo interpretation, palamenti yalisobodde n'okuba n'obuyinza ne ku appointment ng'eyo weewaawo si directly. Tulina obuyinza obubuuza ebibuuzo naddala bwe biba nga tusonga ku kumenyebwa kw'amateeka.
sente ziyimirizaawo amagye n'ebitongole ebirala ebya gavumenti ziyisibwa palamenti. Singa palamenti ebadde yakukola mulimu gwayo bulungi yali badde esobola n'okugamba nti nga temutereezezza bya bukulembeze magye sente zammwe bwe ziti tetujja zikola ki tetujja zibayisiza. Naye kyenjagala ndowooza ffenna awamu tukkirize tugambe nti palamenti obuyinza bwayo yabweyambula nebusigira ku muliraano. Naye ekyokugamba nti terina buyinza ekyo si kituufu. Obuyinza ebulina naye tebukozesa. Kiringa ng'omusajja ng'alina amaaso abiri galaba n'asalawo otambula ng'azibiridde era n'agenda nga bweyewumiza mu binnya naye ng'alaba nga Mukama yamuwa omukisa alaba naye n'asalawo ye n'atambula ng'akoze eki nga yeesibye akatambaala ku maaso. Kakati ne palamenti yaffe eno mwe tuli ffe abamu abaliyo tubula okufa ennaku olw'okubeera mu palamenti eyeeyambudde obuyinza ndi continuously. Njukira nawandiikira mukwano gwange Ssennyonyi ebbaluwa ey'olwatu ku Facebook yange ya Madam Teacher bwe yatwala obwa leader of opposition. Ekisooka mu bbaluwa eyo nali neebaza omukulu Mpuuga emirimu gy'akoze okutandika palamenti eyalimu ebipya ebingi. Naye n'ateekawo omusingi gw'opposition. Naye nga ngamba nti mwami Ssennyonyi nno obuvunaanyizibwa gwe obubwo bujja kuba bwa kusooka kutaasa palamenti ku palamenti. Okutaasa palamenti okugitaasa ku palamenti kitegeeza ki? Nti olwaleero engeri gye tuddukanyamu palamenti sigambye mbu nno twalina 100 ku 100 mu bbanga eryayita. Nenze ng'abaddeko mu palamenti ez'enjawulo kuba naliko mu palamenti ya mwami Sekandi lwakuba namusanga asiibula nembeera mu palamenti ya mukyala Kadaga kati ndi mu palamenti ya mukyala Anit. Njagala kugamba nti n'akatono ke twali tusigazaamu ak'okuba nti nno twetongodde nga palamenti okuva ku executive nako kennyini ennaku zino twakakwata ne tukawaayo era kakati executive ne parliament is just one and the same organ. Ffe abaliyo abatono ogwaffe tukyagukola gwekokubagamba nti bannange ebintu tebigenda bulungi era ffe twabagambirawo nti singa tugenda mu parliament ne tusanga nga gwe mutalonze yaliyo ffe ogwaffe gujja kuba gwakutuula ku ludda luwakanya mbeera eyo era ogwo tugukoze. Naye nga tugukola tulinganga abafuuyira endiga omuki omulere. Bino byonna byolaba bigenda maaso. Mwami Museveni teyalifunye impunity, arrogance, bwannantagambaako obwenkanidde wano nga bwalina singa palamenti yali ekkiriza okusigalamu omuzinzi. Naye olw'okuba nti kakati ekiteekesaawo organize zino nga bazaawudde nti judiciary, legislature, executive wabeerewo checks and balances. Buli omu agambe ku munne. Naye kati olw'okuba tewakyaliwo checks and balances omuntu kyayagala kye yeekolera era you are going to see akaseera ke tuyingiramu mugenda kulaba kye bayita power. Omusajja kye yagamba nti power collapse but absolute power collapse absolutely. Nti nno ekimu ku bintu ebiteekawo omuntu obutaba nantagambwako one kwe kubeera independence ya arms of government. 2 kwe kubeera ne sound and recognized opposition with a mandate. Naye kati omuntu waga nti n'opposition tewakyali kyabagamba nti kakati nze si kyagambwako tokyalina alternative Munnayuganda tewakyaliwo osobola kwekubira nduulu status quo bweri eizo ogikkiriza oba genda wetugire ku muki ku munyanya. Honorable Nambooze njagala kubuuza ekisooka nti tulina eri ekigambo kye tuyita ba cynic eri omukwano gwange ye tumuyita cynic pure and simple. Era bo batusibye mu mbeera eno mwe tuli. Ye bw'atunula bw'ati aga nti kyeki n'akyuka bino nabirabako egindi aga nti era bwe mugamba ku Lwokutaano nti owaye bakyusiza gavumenti naga nti enjawulo eriki kunze balonze mutabani w'omukulu nga CDF naga nti ayawuka atya ku mbadi kwalonda kubalala tewali kituufu kyayogera nti kati lwaki ne kati akuwuliriza manyi akuwuliriza aga nti kati nze lwaki ndekayo munywi wa Guinness yanga nti kati nze lwaki ndekayo ecupa yange ya Guinness mpulirize mbugundi yakyuse nadda wano kyeki n'akyuka kyeki kyuse kasita weefuule emmese era kapa ziba zijja kulya
kasitokiriza okufuuka emmese kapa ziba zijja kulya yes tosobola gamba mbunze kaneefuula tebinkwatako n'olwekyo waleme kubaawo kibeerawo nedda kibeerawo kubanga bino ebintu byetwogerako mwami Kibazo bye bintu ebisalawo omwana wo gyali ku ssomero asoma atya asomera sente meka bino bye bintu ebisalawo mwami Kibazo omusolo gw'osasula n'omusala gwe bakusasula wano wadde olaba ng'akolera ekitongole kyaki ky'obwannannyini kino kyekisalawo emmotoka yo amafuta ogenda gagula sente meka era bw'ona ogiteeka ku luguudo egenda kutambulira kakeeka oba genda ng'egwa mu binnya kino kyekitegeeza singa waliwo abagamba nti bannange nno akaguudo kano akalungi ke kayitwako batebinkwatako waliwo omusajja yawandiika waliwo ekitabo bakiyita the speeches that changed the world it's a compilation of different speeches waliwo omusajja yali muju yawandiika ku mutwe ogugamba the peril of indifference nti omuwendo omunene gwosobola osasula olwaki olwa tebinkwatako munnange bikukwatako era ekimu ku bikyatuleeta ffe abamu wano naffe twalisobodde okuwanika emikono mu bbanga ne tugamba ekiba kibe olwaliro mbadde nzijja mu kkubo nga ndaba ka audio ka video nga owekitiibwa Mawu ali na miryango asoma ekiwandiiko mu mannya ng'agamba b'abooluganda mbaleetera okulamusa okuva eri President Museveni kakati nze nga ndi mu gavumenti waliwo abakoze bwe batyo ne bagamba mbu kaneeweeyo bantwale sikyalina kyakkola naye ffe abamu abalemeddeko kwe kwagala okuzuukusa ng'oyo mugana ng'ali mu Guinness okumugamba nti ekizibu kya gavumenti ne bw'oba togiriiko yejja kubaako olwaleero waliyo abantu Somalia abagamba bampe Guinness wange abo bye bakola tebinkwatako kati eggwanga lyaggwawo kati batebinkwatako abo byabakwatako Abasomalia be bantu be bagamba basaasaanidde buli nsi gy'ogenda mu nsi yonna osangayo Abasomalia ate ekyennaku tebatera kubeera bulungi okujjako wano e Uganda batandise ofunayo kasente ne Kenya tebali bubi nnyo naye bali bubi nnyo Libya waliwo abagamba nti oba Gaddafi afuga emyaka emeka yafuga 42 nga bwategeka ne mutabani we era waliyo abagamba nti nze bampeka Guinness kange tewali abagenda kukolawo ki kakati bibakwatako olidde n'olwekyo bino ebintu bibakwatako basebo ne banyabo era njagala bagamba nti we munasalawo okwefuula emmese zokka pa tezijja kutya zijja balya ampuliriza Lutindo Honorable Nambooze tukkirire mu nsonga zino ekisooka nti mwami Muhoozi okutuuka wiiki eri abadde ayina ekintu kye kyatambuza ng'atulaalika ku mukutu gwe ogwa X tibannange 226 kaabe lubaale kaabe Katonda nzija nja kugana nali ne Dr. Besigye akabanga kayiseewo Dr. Besigye nansekerera nanga nti Kibazo bw'oba olowooza nti mwami Museveni ateekateeka mukyala we oba mutabani we oba ani okumuwa obuyinza oli mu kwerimba naawe mwami Museveni tomukola ki tomumanyi essaawa eno Muhoozi baamuyingiza ne be yabadde akola nabo mu piraawo kitegeeza nti mwami Museveni asimbudde ateekateeka Muhoozi bwe mbeera Muhoozi ntandika okwesunga nti ekintu kisembedde mu ngalo ekyo kimu oba nga Dr. Besigye bwe yaŋŋa nti yamugambye nti waayi bino biveemu kati essaawa etuuse ebyo bikome jangu mu disciplined institution eri bannayuganda abalala kino kibaleka wakubanga ekisooka nti bannamagye ssemateeka wa kuno yagamba nti tebalyetaba mu byabufuzi ebiriko enjuyi ezivuganya naye mmanyi nti okuviira ddala ku General Aronda Nyakairima Parliament baginyoola omukono nekkiriza nti osobola okubeera nga oli serving officer ate nojja n'ofuuka minisita mu gavumenti toyinza mu mateeka nanti babanyoola omukono ne mukkiriza kakati olw'okuba ababbi gye bali kitegeeza obubbi bukkirizibwa
n'olwaleero wali agenda okubba ekiro kiro kitegeeza mbuno obubbi bukkirizibwa olw'okuba nti no wali omusajja eyo emmanga ajakutte akaana akatanneetuuka ne bakadde be ne batuula naye ne bamutanza ne batamutwala mu kooti kitegeeza nti no mu Uganda kakati okusobya ku bwana obutanneetuuka kikkirizibwa tuli mu bumenyi bw'amateeka kiri nti abamenyi b'amateeka basinzizza bannansi amaanyi be bali mu buyinza. That is the status we tuli kakati tuli mu crisis naye nze kyenjagala ku crisis nti crisis in a way is an incubation of new ideas. Wano we tuli sife tusoose okutuukawo nga bwe gambye nti Libya baatuukawo wano we tuli Emisiri baatuukawo wano we tuli Said al-Baraka baatuukawo wano we tuli Indonesia baatuukawo Wasuhatu kakati wano we tuli amawanga mangi gatuuseewo ekyennaku nti tetwalibaddewo mwami Museveni amaze emyaka 40 ng'atulimba nti natuterereza ggwanga. Kakati wabaawo omuntu eyali abuusabuusa nti mwami Museveni atereza ggwanga kakati essaawa etuuse buli muntu atuuse mu kaseera ak'okumanya naye yennyini gw'osobola okugamba nti mwami Museveni ye yalonze Muhoozi nekisobola n'okuba kati nga Muhoozi yalonda mwami Museveni nawo tusobola okuba we tuli kyegamba kikino nti nga mwami Museveni takyalina buyinza bugamba mutabani we nti nkoze eki ŋŋaanyi ojjukira eyo gyali yagendayo nga kibonerezo mu kibonerezo eky'amaanyi yamuwa bwajjeno olw'okuyomba n'eggwanga ery'omuliraano era nkujje ne ku kifo nkuwadde n'obwajjeno omuliro holide kakati edika naawe basobola okuwa ekibonerezo nga bakwongerako bwongezi waggulu gambye nti kirigenda mbyafaayo nti mwami Museveni kintu kye bayita deception afugidde eggwanga lino ffenna tufudde baligo atufudde ekigambo kye naalikozeseza atusiriwaza kwegamba yatugulika nti asobola n'okugamba nti ono omwana wange asosonkereza entalo ku ggwanga ery'omuliraano muwadde ekibonerezo ekisooka ne mwami Muhoozi tabangako musirikale in the actual sense nti yakeera ku makya n'agenda n'ayingira amagye era kyesimanyi ku Muhoozi manyi bino babimutwalira njagala mubuuza manyi batabimutwalira ayinza okuba mpulira nti oli mukambwe nnyo toyagala nakugambako naye gwe lwakiri weevaamu bw'otyo n'otalowooza nti nno olina ku bisaanyizo gwe buli kaseera n'oyagala nga byakukuba kajji mu bulamu bwo kubanga Muhoozi alina obusobozi okukola ebintu bino byonna byakola mu butuufu naye ye yakuzibwa talina mutima gukkiriza nti asobola okuwangula okufuna ekintu ku bubwe nti bwe kuba kusoma taata alina okunjogererayo nsoma egindi bwe mba naasoma ekisubi taata alina okunjogerera nensoma ekisubi bwe mba naasoma Makerere taata alina okunjogererayo nensoma ekisubi bwe mba nayingira amagye taata alina okuntwala neneyita Owero Diyu kyekyamugana okuyingira amagye olw'obulungi olidde gwe lwaki oyagala okutambuliza ebintu ku bumenyi bw'amateeka ng'ate ne mu butuufu bwabyo obisaaniro bifuna wano waliwo abaana baba president abalala ba Uhuru e Kenya bwolaba bano mu America abaana baba presidents baze ne bafuga ku bwabwe naye gwe kakati munange onobeera musajja ki n'oyagala gwe obukugu bwokka bwe twali tuwulidde ayolesa mu magye bwali bwa mirundi ebiri obwasooka mbunna abatujju balumba mukyala Mutagamba wali ku Parliamentary Avenue ne bamuwambira mu office Muhoozi n'agenda abakwata abatujju abo simanyi nno gye byagwera balina akaso nga bawambye minisita era gwe kati byolabyeyo okwogera kaso agogamba nti abatujju baali bawambye minisita ng'okomaawo kakati omulundi omulala ne bagamba Muhoozi agenze yayiga Koni awambye n'aleeta ekkooti ya Koni nejjita n'endongo ye
in fact ebyo ebintu bajje babitekene mu museum y'eggwanga bya bugagga in fact njagenda nsabe n'ekingeri gentula committee ya defense and internal affairs ebintu ebyo babireete nga kwe kuli n'omuggo Museveni gwe yajje Congo tufune we tubiteeka by'ebyobugagga byaki bya Uganda. So gwe Kibazo fe bwe tuba tulina omusango gwe tulina ku mwami Museveni kubeera mu myaka gyegimu mu generation yemu ne mutabani we lwadde ate ye ayagala atwesimatuleko agambe nti ali mu generation y'abaana baffe naye fe tuba tulina omusango gwe tulina kubeera mu myaka 5 na mutabani we. Olaba naffe bannambooze abalina background naffe nnyo tuvuddeyo ne tujja ne tubeera kubwa MP gwe lwaki oyagalanga bajje nga bakukukutiza mu nkwawa okukuwa buli kifo ekyo kye kireeseewo obuzibu si mwami muwoozi ng'omuntu kutuuka ku bukulembeze naye ekizibu kyakuba nti abantu bonna balaba nti bamutwalira butwalizi ku kaliba nga bamukulula bukuluzi. Singa agenda ye yennyini n'avaayo n'akola ebyobuzira abantu balitandise okukkiriza nti naye musajja ku magulu ge era nga Munnayuganda omulala yenna agwanira buli kirungi kyonna eggwanga lino Uganda lyekigaba. Honorable Nambooze ne bwe yandyesimbyewo ku lulwe mukyala wa Museveni yagenda entuŋŋamu emigo gimanyi ne yesimbawo mu kalulu n'akawangula era bwe mwagiramu nti era mukyala wa pulezidenti bw'amuwa obwa minisita nga bwe yandiwadde omulala yenna. Nze maama simulinaako buzibu kubeera minisita oba MP nze obuzibu bwe muliko kutulekera mirimu kubanga mu palamenti simulabayo. Dr. Muyingajje oli minister wa state waliwo ensonga lwaki tubeera ne cabinet minister ne minister of state bagaba n'emirimu nze kyenjagala abakulu maama ng'oyo ng'alabye nti kakati naye munnabyabufuzi in her own right so okay naye wanu alina ekimu okubireka. You cannot have your cake and eat it at the same time. Bw'oba oyagala obeere munnabyabufuzi nga Nambooze kati ate obwa first lady tobukulembeza naye kati ffe tutuuka n'ekiseera mu palamenti nga tetumanyi bw'ogenda n'osamoninga minister of education oba osamoninze Kataha Museveni oba osamoninze first lady lumu nakyebuuza nako mu palamenti kati ennaku zino agamba omanyi mu Uganda covid yasigala ayigga abantu babiri bokka mwami Museveni na mukazi we nange sijja kujjayo mu palamenti ndooza mumanyi ebiragiro ebiri ku pulezidenti ebyamaanyi ennyo ku covid olidde. So kati eyo embeera be batuleetera okubeekaanya singa bajja ne bakola emirimu n'obumalirivu ku lwabwe kuba munanze sina buyinza bwe kibanga waliwo omusajja ne mukazi we bazaala omwana wabe Kataha Museveni naye ayagala okuba munnabyabufuzi why not abeere naye bw'aba asazeewo okubeera munnabyabufuzi one akkirize nti omuzannyo gwe yajjamu one nti gulimu amakuuli nti enkima yajja mu mazina g'enkima emikira gy'enkima gijja mukonako. Ekyokubiri aweereze ataleme kuteekawo bino nti kaati bannanga ate ndi mwana waki wa pulezidenti olidde. Njagala mwami Muhoozi akkirize nti kale muntu nga wa bulijjo musirikale ng'abasirikale bonna abalala tuyoke tumukube mu tooki tumugambe Muhoozi waliyo omusirikale omulala yenna asobola okukola ebyo byokola ne batamugambako. Nze nnyini nze natula mu studio ne tumukunde olunaku tumukunde ekigambo kye yayogera ekyasinga obunene yagamba nti gavumenti ya Uganda eyolekedde okubeera ng'eye Malawi nti Malawi balina omusajja gwe bayita Kamuzu Banda yafuga eggwanga n'alemerako n'awutta kati we yawutta yalina sekuritale we ate nga yali muganzi we Maama Kazamira ekyava Maama Kazamira n'aba nga yafuga eggwanga ng'ensi temulondanga naye ng'abantu bangi tebamanyi nti no president yawutta nti naye yamala kuvaako bagenda omubuuza nga takyajjukira linnya lye nga tamanyi nakumanya nti ye president nga Tumukunda agamba nti nze saali agadde eggwanga lyange eggenda mu mbeera bw'etyo bamukwata ne bamusiba emyaka 9 ne bamugamba nti no yakola ki
munnamagye yerogozeza ku bigambo by'ebyobufuzi yasaasanya kye bayita harmful propaganda nti nga munnamagye atateekwa kuba mu byabufuzi biriko ludda ebigambo bye bye yayogera byasukka we yalikoze eki we yalikomye kakati ekyo bwe kiba kyekipimo njukira waliwo mukyala omu mu America prosecutor yagamba Trump lwaki tulina okuvunaana Trump nti mu nsi yaffe na America twalagana nti ffenna twenkana mu maaso g'amateeka kakati bwe tunaabeerangayo ng'amateeka gavunaana abantu abamu ne gatuuka ku balala ne gazibirira ne gabayitako eggwanga lyaffe lino ligenda kulekerawo okuba n'ekitiibwa kye lirina kati ate ffe abo be twegomba otuukako nti kye twagala okumanya mwami muwoozi oyagala ki oyagala kuba w'amagye oba oyagala kuba munnabyabufuzi bw'oba oyagala kuba munnabyabufuzi nga nze amagye ogaleka bw'oba oyagala kuba w'amagye ebyobufuzi obireka byombi bw'obikolera awamu oba otufuga wabweru w'amateeka olwaleero osobola okuba n'amaanyi n'otusinga n'osigalawo nga weewaŋŋamizza naye ekyo tekitegeeza nti toli mu bumenyi bw'amateeka. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndi ne Honorable Betty Nambooze Mukono municipality. Honorable Nambooze, bwe tumala okuwunzika bino byonna abantu tebaagala kubaleka nga bali despondent obagaye nti ono yamenya amateeka ono yakola bwati ono yakola bwati bwe natuula ne mukulu Sejjusa nga tannagenda mu exile gye yava nadda n'asirika yali alaga nti ensi eyolekedde akatyabaga nati bwe yakomawo naga nti ensi tusobola ogirera ne tugijja mu katyabaga kano. Mu mbeera eno omuntu akuwulirizaga nti Honorable Nambooze atugamba ki? Okujjako okutunnyonnyola ekifaananyi nti ebintu bibi ffe tukole ki? Kifaananyi kibi ekisooka mwatuwa obukulembeze era mutubuuza nti kati tukole ki? Ekyennaku bwe tukibagamba ate nga mugaana kikola obanga era mwongera okkaayana nti n'olwekyo obuzibu si lwaffe si ffe tulemeddwe obabuulira ekyokukola Bannayuganda awamu tuli batiitiizi. Ekisooka njagala kubajjukiza nti nno obwannakyemalira bukolwako mmwe. In any case singa twagala kubavaamu ffe twali buyimiridde ebbali kubanga nze wange kinneetaagisa bwetaagisa kufuuka selfish nenkwata omusaala gwe bampa mu palamenti ne neefuula atalaba bantu banneetoolodde mukono abanaku nengukuŋŋaanya oba nenkwata abaana bange ne mbatwala ebweru ne ŋŋamba Uganda wannyiwaawo era bwe ŋŋenda bwe nti bali baŋŋamba nti wamma tukimanyi bakuyigga baakumenya n'omugongo beera wano naye tusigala wano tubawe obukulembeze nga tetugambyeko wadde n'omulundi n'ogumu nti ffe tulina obusobozi obukola omulimu guno ffekka. Twagala kubajjukiza Bannayuganda nti bwe muba mugenda kukweriza embeera eno n'olwekyo mulekeraawo okwemulugunya ku nnaku gye mulaba kankyogere mu Luzungu. If you are going to agree and give a dictator this dictatorship space, stop complaining about your misery. In fact, mugende mumwegatte nako Museveni tumuyimbire afuuke mangu kabaka tumwanirize era tumwagalize nga nti wangaala nga bwe twagaliza Ssaabasajja Kabaka. Naye atulaba ne Ssaabasajja Kabaka ennono ya Buganda egamba nti Kabaka tafuga bweru wa lubiri era Obuganda bufugwa mukopi munnaffe Katikkiro. Lwaki? Nti agambwako akyusibwa kyova olaba nti Kabaka ab'omu naye n'abeera n'emirembe gy'Abakatikkiro egyaki egy'enjawulo nti ne mu sisitimu erimu obwakabaka ne bwe weesubjectinga ku sisitimu ya Buganda erimu democracy mu culturale mwennyini bateekamu checks and balances okulaba nga bacekinga obuyinza nti ne Ssaabasajja Kabaka bamuteerawo nti Kabaka afuga mu lubiri wokka bw'afulu wabweru w'olubiri ayina gwa delegating Katikkiro yakola ki yakulemberayo. Olidde Omuganda agamba mpaawo kitafugwa ne Ssaabasajja Kabaka afugwa kibaale. Gwomanyi
Kibazo nti munnono Ssaabasajja Kabaka alina okuyingira awaka etteeka ligamba Kabaka tatambula kiro naye nti bw'ayingira awaka Katikkiro alina okugenda n'amusibirayo mu lubiri n'agenda n'ekisumuluzo kyova olaba nti Butikkiro ebeera mu maaso ga lubiri kubanga Katikkiro yaggulira Kabaka nti n'Abaganda wadde ne Ssaabasajja Kabaka baamuteekako ensonga z'obuwangwa ezikugira obuyinza bwe nga bamanyi nti power collapse but absolute power collapse absolutely. Obuyinza bwo bwennyini bunafuya okusalawo kw'omuntu naye ate obuyinza obwo we busukkirira ate bumunafuya ekisukkiridde. Kati Mwami Museveni bwe yeetangulako institutions zonna ze baateekawo okutunula mu buyinza obwo amateeka gonna ge baateekawo okufuga obuyinza obwo munnange ekintu ekyo akitukolako ffenna Bannayuganda. Kati Bannayuganda tulina ebintu bibiri. Waliwo omusajja lw'omusana yayogera yagamba ate nze bw'ayogera mpuliriza kubanga omanyi alina gy'atuula n'awulira nga babyogera ne bimujjira ku mutwe. Yagamba wano we tulaze Munnayuganda alina ebifo 3 byokka eby'okubeeramu. Ekisooka ng'awagira muwoozi abeere mu Uganda. Ekyokubiri Mwekizayiro. Ekyokusatu Magombe. Kakati bokati awo we batututte nti eizo olina ogenda mu lujjudde ozinenga bbala mu Gunteese era ne bw'onooba ggwe Kibazo bw'onadda wano n'osirika obusirisi bajja tuuka ekiseera bakubuuze nti gwe lwaki osirise lwaki tolina kyoyogerawo n'eddembe ly'okusirika obusirisi nalyo lijja kuggwako. So Bannayuganda ssemateeka oyo gwe twewalimu article number 3 ebufuula obuvunaanyizibwa bwa buli Munnayuganda okusitukiramu n'ajjayo n'ag'ombuto singa ssemateeka oyo amenyebwa. Eno zino ensi gye tugenda ne tutunda ettaka lyaffe ne tutunda ebyaffe ne tusula mu bapasita ne tusula ku ndagu tugende tufune visa mu mawanga ago waliyo abantu abeewaayo okutereza ensi zaabwe ezo. Tebaatuulanga butuuzi ne batunuulira abantu abatono ennyo abakulembeze nga Bannambooze ne babatandika bakiyalinga. Ate in fact mmwe n'okutukiyalinga temukyatukiyalinga wabula mubeeraawo nga mutunenya. In fact mmwe mwakyusa mwava ne kwoli ne mudda kuffe mwanoonya wiika tajeti ne mugamba kakati oba oli atulemye katuvume mu Bannambooze. Naawe Nambooze era mwenna kyekimu baba wangudde. Museveni bw'akeera ku makya n'agamba tewajja kuba opposition. By 2026 kitwale bwoti kiringa bwe mubeera waka nga muli baana bataawo waka taata n'agamba nti webu 226 wanaatuukira wano tewajja kuba mukazi. Kati mwene mudde eri manju ne museka taata agenda kuwangula mama. Kati mama talina kyakwogera. Kati bwamufubutula taata teyagamba muno wano 226 tewajja kuba mukazi. Omulaba bwamugobye omulaba nga tomanyi nti nno ekyo kitegeeza nti taata buli wagamba nti 226 tewajja kuba mukazi kiba kitegeeza nti agamba kujjawo maama wammwe. Mwami Museveni bw'agamba nti tewali opposition kitwale kitegeeza bwe kiti that there will not be an alternative to the status quo. Nti bwe waba waliwo unemployment tewajja kuba alternative kwa unemployment. Bwe ziba enguudo mbi tewajja kuba alternative. Bwe biba bino buli byonna byolaba ebyo nti kyabaategeeza nti Munnayuganda wenkutwala tolina choice. So Bannayuganda wanu kye muba musooka okukola mulekeraawo okucelebratinga dictatorship. Mulekeraawo okwaportioninga obuvunaanyizibwa bw'okulwanira ensi yammwe nti nno bwaffe abatono ababakulembedde abalabika nga abo opposition. Kuba naffe tuli bantu wanu to expiringa 2 abamu bagulwa n'okugulwa 3 abantu bagwamu amaanyi. There are so many things that can happen to individuals. N'olwekyo ekisooka Bannayuganda obwa tebinkwatako bwe tulina osooka okuleka. Ekyokubiri Mwami Museveni tetulina kukoowa bulina kumujjukiza. Gwe toŋŋamba mbu ekyo mwakyogera dda tetulina kusirika kubanga kati nti anti akikoze kati tusirike buli lunaku tujja kwongera ng'omujjukiza nti kyakola kikyamu. Nze ssuubi lyange liri bwe liti nti buli wendabye embeera
ebeera bweti si mu Uganda wokka ne mawanga amalala buli bakulembeze we bakoze bino mwami Museveni byakola enkomerero tebadde nnungi ojja kuŋŋamba mbwe North Korea bakikola nti yawawala North Korea twava ku jjajja the great leader ne tugenda ku dear leader kakati tuli ku mujiji gwa kusatu n'omuwala naye baatandise okumusumikira kirungi kyekiriyo bakugamba nti eddiba lyengo mwana wange terirera mwana ng'ate gw'otandika ojuliza nti ali mulera omugenzi maama siri eyalezanga omugenzi muto wange nti ku bonna kuliko omulungi gwe North Korea yensi gye weegomba wali badde weegomba nnyo okubeera n'ogamba nti bannange nze njagala nnyo ensi yange ebeere nga North Korea so kino ekintu either gye kiri bannansi bali maziga amangi ennyo oba amawanga gafuuse failed state oba baali babikola baalemwa bannansi ne bawangula ogamba otya nti ffe mu Uganda tetusobola kukola kintu n'ab'e Congo kye baakola nti Congo balemesa Kabila okukyusa constitution newankubadde nti kakati yabasigika Tshisekedi ne batandise ku lugendo olunene olwa democratization kubanga democracy tebamukera ku macha ne bamukwata mulundi gumu even up to now ne mu America bakyazimba otuukayo abaddugavu ne bagamba nti era tetunnatuuka we twagala kukola ki we twagala kubeera Olutindo-Nambooze eggwanga lya ekirala mpozi kyenjagala nga sinnamaliriza Mwami Museveni si w'amaanyi nga bw'alowooza amaanyi ga Mwami Museveni gava mu bunafu bwaffe bannansi because we are not civically competent ye alina illusion just of control era ekyo ekizibu ffenna abaana b'abantu Katonda yakitutonderamu kibazo kizibu nnyo okukkiriza nti nno ffenna nga bwe tutudde wano twalifudde leero ate n'embeera yonna gye tuyiseemu yonna olwaleero ye yali tuse illusion buli kaseera etubeerako bayidawe ne bw'obeera mulwadde nze gundi afudde naye nze wendi paka olunaku lwofa paka olunaku lwotuuka ku olwo n'okola ki n'ofiira ebyaddala owulidde ku olwo n'olinnya emmotoka nga ku olwo togenda givaamu egenda kutta naye ogenda omanyi ojja kutuuka ogenda omanyi ojja kutuuka n'abakulembeze bwe batyo buli kaseera abalowooza mbu gavumenti njirina endimu 5 paka olunaku lwatuuka n'abanga Gaddafi ng'akaana kamutaddeko emmundu Gaddafi bamwasamya bamukwata kamwa mumwala amugambe oba we bakwata ono omusajja Bin Laden banaye kati tuteesa ne bamuziika ku nnyanja tekyali kuteesa ampuliriza Lutindo Olutindo-Nambooze ensonga 2 wano eggwanga lya Kenya lyaliwo naye nga sinatuuka awo eriyo omuwandiisi bamuyita Arthur Koestler abaana abaasoma emyaka we nasomera literature bangi baabasomesanga akatabo ke kamu ku bwali businga obuzibu mu myaka gya A-level naye Arthur Koestler agamba nti abakulembeze bwe babanga omutendera we bali tegwogereganya n'abantu mutendera kwe bali obange ebyetaago by'abantu n'ebyabakulembeze tebikwataganye bino byonna bye twogera mu ntaputa ennyangu abalogologo kisoboka okuba ng'eddoboozi ly'abakulembeze n'obwetaavu bw'abantu tebuli ku peegi y'emu n'olwekyo Nambooze ne bw'oyogera abantu bwe bakutunuulira agandi abo beeyogeza tetulina nze omuntu agamba nti yeeyogeza naye nnyina yamuzaala njagala yayimirire walaba we naaliyimiridde akola ekituufu ekyo kimu ekyokubiri sikubanga nze tewaliwo nti kapande nti nazaalibwa nako nti ono wuno yalinunula Uganda siri Yesu Kristo olidde kisoboka okubanga abakulembeze ebirowoozo byammwe tebyogera na birowoozo by'abantu bwembanga nina watuufu awateekwa okuyimirira omukulembeze we siyimiridde Kibazo naawe ssebo n'ennyaba abampuliriza mwe muyimirireewo kasita tukkiriziganyiza nti embeera gye tulimu si nnungi esaana kukyuka anti kati awo wewali ekibuuzo oba oli awo abantu embeera tebagiraba bwe batyo bagiraba kubanga singa tebagiraba singa tebasiibanga batukaabirira kankubuulire ffe obeera omukulembeze n'okera ku makya nga buli muntu abantu abalwadde ebyaddala bali ku lubalaza ewange embeera nebeera ng'ebanyiga bwetyo nga tebalina busungu bulwadde ebyaddala
oba abaana be bagobye mu university oba mu masomero ebyaddala oba omuntu eyasuze enjala ebyaddala oba omuntu banka ng'etwala ebibye ebyaddala abantu bajja kunyiga munnange abantu already banyiivu by the way naye ekyo kyegambye nti illusion eno yetulowoozesa mbu tebalina kye bajja kukolawo naye njagala weeraliikirira ekiseera kimu nti abantu abalinganga ggwe nange bwe bataaliidinga enkyukakyuka z'enkyukakyuka zijja kubaawo naye zijja kuliidingibwa abantu be mutasobola kwogera nabo ennaku ezo mwali wano n'owekitiibwa Kyagulanyi nga bamugamba ku bantu abavuma abantu agamba nno bannange ebyo bye muliko bikyali biwero nti tebajja kukoma kuvuma tebajja we tugenda kubanga ffe wano tetulinga eyo mawanga amalala manya amawanga amalala ogende South Africa abagagga basula ku byalo byabwe n'abaavu basula ku byabwe naye wano ewaffe kikomera kye kikwawula n'ataalidde Kibazo otuusa okugenda awaka omusajja gule agalenzi gayingire ewuwo Kibazo gakukuba empi gakuse wansi ne mukazi wo wansi wa dining table gatule ku mmeeza gali emmere yamu nze wange baatuuka ne Honorable Nambooze ekyo kikubuulidde ekisembayo wali otuuse ennaku zino obeera mu mmotoka bwoti mu traffic jam n'olaba abaana nga bakulumba bagenda okumenya endabirwamu era abantu bangi bakibakoledde mu traffic jam awo let me tell you abaavu abantu ababi we banaabula kye balya bajja kulya be balowooza nti balina emmere n'olwekyo nze njagala kwongera kubeegayirira bassebo ne bannyabo kubagamba nti temuteeka mikono mu bbanga nga mwami Museveni eggwanga lyaffe aliwaddeyo yatuvuddemu ndowooza ye bw'atubala talabayo bulamu bwe na bw'abaana bwe bwa mirembe okuggyako nga ye yaafuga kakati oyo tetukyamulinamu ssuubi bw'atuukira n'agamba nti mutabani wange jangu kati gwe CDF era nze ninze olunaku olunaddirira nja kulaba muwozi nga ze mu palamenti okulayira ku bwa MP lwaki Nyakairima bwe yali nga CDF yafuuka member of parliament Katumba Wamala bwe yali nga CDF era yabeera member wa parliament muwozi bw'abadde CDF afuuse member wa parliament Ereru bwe yali CDF yafuuka member wa parliament kakati era manyi ebula ennaku ntono nnyo mwami muwozi atambule ajje mu palamenti bagambe mbadi kati yafuuse minisita waki wa trade takyakiikirira amagye kati amagye galeese MP waago ye mwami muwozi era alayira awo kasita omukulembeze waggwebwako ensonyi gw'olina kuggwako kutya abampereza messages mukopemu Honorable Nambooze gwegenda bugenzi ku Twitter handle ku X okopemu Honorable Nambooze abawerako mbalaba naye nasazeewo mbugenderevu nti beti tubadde tuludde okubeera naye wano amasimu nga kwatemu ne message nzikwatemuko katono Honorable Nambooze ekisembayo mpulidde nti eggwanga erinaawona omukulembeze bwaggwamu ensonyi bannansi balina okuggwamu okutya naye bwe eggwanga linaafuuka failed state omukulembeze bwaggwamu ensonyi ate mwe ne mweyongera okutya eggwanga lyammwe liteeka ofuuka failed state Honorable Nambooze bannakenya wano baatuukawo ne President Daniel Toroitich Arap Moi fe abaali bazungazunga mu region nga tulowooza n'okulowooza nti Gideon Moi agenda kikwatamu teyakikwatamu Kenya yeenunula bw'ozibiriza kibali kye baakola fene waffe ekitulemye mu ddakiika emu oba emu ekitundu bbiri fe kikyatulemye ye dilemma gye bayita dilemma of the joint action problem oyogedde luzungu nti jengendo abakugu mu byobufuzi na political scientist bazuula nti waliwo ekizibu we kifuuka nga tekikyali kyomu wabula nga kizibu ekyetaaga okukwatiza awamu bye bayita joint action nti naye ekyennaku mu societies ezimu abantu aba facinze ekizibu kyekimu
emirundi egimu bwe kibalema batandika ate bo to conflict with each other. Beegwa malaka. Bo ne beewalaganira olw'obuvunaanyizibwa bw'okugyawo ekizibu. Nti kakati waliwo ekizibu abeFDC bakiraba. Waliwo ekizibu aba UPC bakiraba. Waliwo ekizibu aba DP bakiraba. NUP tukiraba. Naye kakati empalana neeva mu kuba. Nti kakati ani abajjawo ekizibu kino. So ng'ekizibu kyetaaga gye bayita joint action ki? It is a joint action problem. Kizibu kya kukwatiza waki wamu. Era amangu ddala nga Bannayuganda tu overcome obwo nti nno bwe mbanga nwanyisa Museveni omujjako nga ndi wanuupu ate nkwatibwa obujja bwe ndaba ng'oweFDC akulembedde mu lutabaalo njagala nze mba mujjako. Mwami Museveni atutadde mu mbeere munyoome nnyo nti byakoze asaana kuvaako kati buli muntu agamba mwesobolera. So nga ate emyaka gye yamala yasimba emirandira n'ayonoona institution zonna. Kino ekizibu kyafuuse kyaffe ennakwatiza wamu n'ab'NRM beebuzaabuza kubanga mu kolido batugamba nabo bakkiriza bannange ate omusajja waakiri kummwe Bannambooze naye ffe atufuukidde ekizibu ekikola ki ekisingawo. Kati ab'e Kenya basolovinga that dilemma of the joint action problem. Ne batuuka ekiseera ne bagamba nti obanze Ruto obanze Raila obanze ani ku kyoku bonna ne beekwatira emabega wa Kibaki ne basooka bajjawo the joint ne bakola ku joint action problem ne bagizza wabbali olwo buli omu n'alyoka ddayo. Ampuliriza Lutindo Honorable Nambooze ajja kudda Monday. Mwami Museveni yatunyagako consensus eyo Bannayuganda bakikola. Bannayuganda balaba gundi government wano eya Idi Amin ngeya joint action problem. Kyova olaba nti semwogerere yatuuka Tanzania nakwatagana n'Obote ne ba Museveni nga bonna beemanyi nti nno oyo saali mwagadde nnyo n'oyo saali mwagadde nnyo ne tugende tusooke tuwonye Uganda ekizibu kya Amin. Kikosi maalum. Muwanga ne ba Museveni ne batusala ensawo. Mu kinaana Bannayuganda ne baddamu ne bazimba consensus endala nti Obote is a joint action problem. Era Museveni yajjanga beneficiary w'ekyo ng'ensi yonna ekkiriza nti akulembera bukulemberwa Kikwekwe kyova olaba ne bwe twakkiriziganya nti eno movement kakati Mwami Museveni n'atusala ensawo. So sigamba nti Bannayuganda tebamanyi kwegatta kumala bizibu. Era nakakati awo we tugenda kubanga tewakyaliwo any other way out okujjako to consider Mr. Museveni as a JAP joint action problem. Ampuliriza Lutindo esawa zaffe ziweddeyo. John Sebanakitta message yongirabye gwe nkogeddeko olw'okuba nti onangidde. Sebanakitta nga nti program esinze obulungi gy'okoze omwaka guno. Sebanakitta ekyo oyinza okuba ng'okoze ekizibu nga Nambooze sijja muyita wiiki ejja. Edda ssebo nkomawo bassebo ne banyabo eyise ku Monday. Ku Monday tujja kuddamu tubeere ne Honorable Nambooze. Bampeereza flyer wano ya mnywanyi wange muganda wange mukwano gwange Mathias Nsamba Mpuuga. Abamawulire abayise sinze nze kati engeri gye sikyakola bwa reporter. Ba reporter mbategeezezza nti babayise olunaku lw'enkya ku ssaawa 4 mu boardroom ku parliament. Commissioner wa Parliamentary Commission boardroom agenda kwogerako nammwe. Kale tunabulira. Ebyo tusinkane tadukirira ndulu tusinkane nate olunaku lw'enkya. Ndozo janga tuwa live. Baja kutegeeza ebyo bya Emma Okera ne nange nsaba Mukama atuwa obulamu ku Monday ate tuddemu wano. Honorable Nambooze batunamuddamu mufuna Monday jja kati gwe kyoba okola bw'abajja ku Monday weereza ekibuuzo kyo genda ewuwe ku hando ye ya Madam Teacher opostingeko ekibuuzo kyo gwe nkoppamu bukospi noonya Peter Kibazo omukoppemu oba genda ku Kibazo oba genda Kibazo Peter ku X oba Twitter teeka y'ekibuuzo kibeere transparent tubeere nga twakirabye mu advance. Honorable Nambooze ajja tu mwebale nnyo omukisa guno gwe mupadde